omuvandimwe Frank Kashuba alina omuwagizi w'abavandimwe katolubwako mu Buganda. Nenga munyumye kwadde n'erinnya okuba n'erinnya. Mumpadde naye saagala mumpe amalinnya ly'eneegomba mu Banyarwanda lyonna Kijeri. Nze Kijeri. Gwe Kijeri. Okuva na leero nze Kijeri. Nze Kijeri. Erinnya lyange. Okuva leero abavandimwe tuwadde katolubwamu erinnya eriyitibwa Kijeri. Kijeri. Ate mumanyi amaanyi gaalyo. Mugamanyi. Lyogera bwe litulwaleero nebeera ku mumpe. Olwaleero tuli ku mukolo gwa muganda waffe Pastor Bujingo omuvandimwe 10 tuze kakasa byavudde mu kulonda. Waliyo ekirala abavandimwe bonna gye muli guno mukolo gwammwe n'Abaganda n'Abatoolo si bwe kiri onoowulira.
Katoyere tata yenyine none mukaba mugerekanye imbere y'Imana n'imbere y'abakirisitu muzakomeze mukundane kugeza igihe namwe muzagira imiryango nkamwe mugasingira abana banyu. Esawa ndozayeno ngenda kusaba senga waba Susani ne munne Nshuti John hari abantu nagusabye kubaherekeza mu nzu mufate ifunguro ahasigaye abo ndi musigarane nabo twabateguriye nenga bamukimanyi ntitukiririza mu Katonda era tukimanyi nti n'ekyokulya kye tugendako bagiyita wada gwana wani esanyu ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe mukama yeebale nnyo kubanga tutuusizza ku lunaku lwaleero nga tukyali balamu mukama mulungi era tumuddiza ekitiibwa n'amatendo mbalamusizza nnyo ab'emikwano mukuliko eyo ku mirimu kuliko eyo yonna gye muyitidde mwebale gyonna gye mutuusizzaako engalo mukama abakuumye atya ffe mukama tukuumye bulungi mukama mulungi kale leka tugende mu maaso tukyali mu Luka mu kitabo kyaffe ekino ekya Luka essuula esooka ennaku zino zonna tuli mu kuyiga ku kigambo kya Katonda. Bayibuli egambe malayika n'agamba Maliyamu abuuza malayika. Maliyamu yeebuuza nti naye ku bawala ba kuno bonna era nze aweereddwa ekisa nze alabye ekisa mu maaso ga Katonda. Maliyamu yalina ebibuuzo bingi. Nkugambye muganda we yamusooka nga yeebuuza muganda wange yansooka talina mwana kati nze ngenda okuzaala ekitukuvu. Ebibuuzo byali bingi. Enkya n'eggulo ngenda nenkugamba nti lekeraawo okweraliikirira ebigambo by'abantu kubanga ebigambo by'abantu bibulwa amaanyi naye ekigambo kya Katonda tekisobola kubulwa maanyi. Ekigambo kya Katonda tewaliwo kigambo kiva eri Katonda ekisobola okubulwa amaanyi. Kati njagala nkuzeemu amaanyi era nkukakase nti buli kigambo Katonda kye yayogera mu Bayibuli muno kigambo kikyo, kigambo kyange. Bw'aba yagamba nti ndikuwangaaza nnyo kigambo kyo, kigambo kyange kirina amaanyi emabega waakyo agakigoberera agaleeta obuwangaazi. Kati oyinza okubanga kale ebirala byonna olemeddwa okubinywererako, nywerera ku kigambo kya Katonda.
ebirala byonna biyinza okuba byetabudde ekituufu kiri nti bisobola okwetabula naye ate ekigambo kya Katonda tekyetabula tekisobola kwetabula ebintu bino ebyensi bye tulaba bisobola okwetabula n'obitunuulira nga wenna bikutabudde n'ogamba kati kino kitandikirawo era kikomawa naye ekigambo kya Katonda kyo kisigala kiramu ate kisigala kikozi ate kisigala kiyimiridde ate Katonda alabirira ekigambo kye Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye kituukiriza kisigala kiramu kisigala kikola ate yagamba nti tekisobola kudda gyali nga kyereere okujjako nga kimaze okukola ekyakitumirwa bwe tunuulira Katonda otunuulire ekigambo kye kigenda kuwanguza kigenda kutuwanguza tugenda kubeera balamu kigenda kutuwonya tasobola kukituma tukikole tubeere bakozi ba kigambo si bawulizi just ekigambo bwe kyogera nti tobbanga tokomanga just kukiwulira nti tobbanga tobba kasita kyogera nti tobba kasita kyogera nti amateeka 10 gagamba ne googera nti osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala ekyo kyokola beera mukozi wa kigambo beera muwulizi wa kigambo Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire mbaagala nnyo ab'emikwano tusisinkana olunaku lw'enkya tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu